Bambi akabiina mukazi wattu kamuzaalidde obuzibu akatambi kayina maaso awo Rema Namakula si birungi yadde n'akamu kaye Wisdom bannange ng'atabuse bulala nnyo tamala emirundi Junior naye muyina maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo basajja mivule banake naye obusungu bungi nnyo kye bakoze omusawo omuganda enkoko yo ekikola bwana bwayo munnange ye bannange omuhabbatina gwo guli bulala ku sayidi ya Zali kutadde ne mwana mulenzi Shakibu bannange bakwagalisa n'okugwa mu laavu banange laavu yo ebawooba luna ate ye basajja mivule muyina maaso wano mu kavidiyo munnange ayina kyagamba principal naye kyetaagisa ate nga nammwe mukyewuliddeko kambateereko kavidiyo nammwe ate musolo bbanga mumwerabirako obusungu bungi bwonna buli kugamba buli waggulu nnyo. Museveni is not the best. Naye bw'abanga yaliwo ne Bobi Wine nja kwagira Museveni n'akola ki? Museveni muwagiza bulumi kubanga abaganda baleeta omusirusiru omunywi w'enjaaye sisobola muwagira ku baganda bonna be tulina abakiga wafayo besi abakiga niwafaya mama mbabazi ffe tuleeta banywi banjaga nze mu baganda abasirisirini Bomunanga abantu ennaku zino banyiivu byansuso era obalumba oleka mbwe nkuzaako eno ewa mwana mwa Rema Namakula bannange ennaku zino Rema nga atuvuga sipiidi bannange sipiidi ng'efuuse sipiidi bwegamba tewali kutuwummuzaamu bannange munnange omuyimbi agenda okuyimba oluyimba abeera alina kyategeeza bakulu kambabuulire Rema Namakula yagenda n'ayimba akayimba nti oyina bingi by'otannalaba era bingi ebyekwese munda eyo nze kasimanya bambuulira akafekke munnange ne mulowooza ebintu bye yali ayimba tetutandise obbiraba kuba kati luli yali talina kabina naye okuva we yafulumya olwo oluyimba akabina munnaye katandiikiriza mpolampola naguno gujja akabina kafuusa akabina munnange yatugamba nti ye waawe baamutendeka ate era nga kyo kituufu kuba maama kakabina kakula mu sipiidi yayiriira ate muno munnange ogutali musango omuntu okugejja akabina ke si musango era munnaye bo bajjaji bakuno batandise dde okugamba mbu bannange mbu kyakola kataline kusaasira yina yamutadde ku pressure kuba munnange tubaye tumanyi nti ye muntu alina akabina akanene naye munnange ate akarema eno yo sipiidi gye kakuliramu simayina kumanya omanyi buli kimu kyabalamu nze lino ttaka kyamukoze nabala amatooke ndiko n'amayuni ndi musiri gwa ffene n'emboga byate ebya Rema Namakula nga tubyerekereza bwetyo nkuvuze butereevu paka wa Nagudi munaye Nagudi agenda avuma abantu mulimu ebintu byavuma kugamba ngolaba byo tebiyina nebikwataganya ne weebuze bakati obusunga bujjerudawo obuvuma omuntu eyeebeezaawo ate no yina nga amuvuma alisiya sikamba tereko wano ka video ne mama Calvin Kayanja amuzeembu binyonyo katukala Badblack amaanyi oyo singa ava mu bulamu bw'ensi eno akyogerako si yakireeta omwana we asigala ku ki sente zaayonoonera ku mwana agulemu amataka asimbe emiti gya kalitunsi ateeketeeke ekyukya y'omwana we naye bye by'okubeera mu showbiz spending money on a younger kid it is nothing naye kati oyo nze ngera nemutunuulira nengamba kati laba ono gundi nze mweyitira ne wasted product dead living bodies abantu abatambula naye nga baafa dda ebintu byaliko byonna byakisiru ezo showbiz kati oyo omuwala gwe bw'otunuulira obulungi alina ki ng'oggyeko omwana wa showbiz naye mwe bannange taata Black Mani nganda byennaku mbadde no ku mirimu gyange nteekateeka abaana bagenda kukola ng'ate ndaba omusaso wangule gubuukidde maama Black Mani ne mutabani wange Nagudi nkumanya endya n'ensula weesonyewa abantu Nagudi va ku bantu omanye ennaku yo oyina abaana bayitirivu naye tomanyi kye balya tomanyi kye banywa buli omu ali bibye naawe oli bibyo bajja bo be babakukuliza abaana bo tomanyi kye balya tomanyi bwe basula oli ku mukazi alwanye struggling okulaba nti araisinga omwana we stole zikutambulirako ne zoonyumya zakujjamu mbuto kutta muntu ono omukazi alwanye okulaba nti akuza omwana we ng'omukyala leka kumussa wansi Nagudi weesonyiwa abantu Nagudi va ku bantu omanye ennaku yo
ennaku etakubeeza na mwana wo, ennaku etakulaza kifaananyi kyonna na mwana wo, ennaku etasobola kukozesa surprise yonna eri mwana wo, eyo ennaku gy'oba otegeera weesonyiwa abantu abakuza abaana baabwe. Omukazi teyeeganye mwana we, teyamulekera mujja we, teyamulekera maama we, teyamulekera jjajja we, teyamusuula kasasiro, teyamuggyaamu nga bwe wakola. Recently wano be watunyumiza bantu ala mu ddwaliro ne banzijamu olubuto kubanga toyina magezi geekuliza mwana mu mutwe, oli mutemu, oli ku mukazi alwanya okulaba nti awo omwana wo obulamu obusinga ossa wansi nagudi oyinza okutulaga ekifaananyi n'abaana bo omanyi gye bali bajja bosibe bakukuliza gwe nagudi omanyi abaana bo kye baalidde ekyeggulo. Oli ku mukazi amanye endya amanye ensiiba y'omwana wo omumanyira. Bameka abeeganya abaana baabwe, bameka ababajjeemu. Recently watugamba baakugyamu olubuto ati yo age emyaka gy'olina naawe bakyakutwala ku musawo ne bagamba kozi tolina magezi nagudi mu mutwe. Onsanze ndi bize ngenda gudi tugenda kugendana tozanyira ku black man na maama we alwanya okumurweyizinga tamweganye tamwekwese nga abakazi we bakola n'omukwana nga kulaga talina mwana baba wa maama baabwe baba wa bajjajja baabwe baba wa bajja baabwe babalekera bataata baabwe ng'omanyira omukazi module eno. Wabula kyo kyendabye n'olutalo oluddoozi lwakuwa wakati wa Tamale Emirundi Junior ne Kaye Wisdom banaye kuba buli omu aweereza munne ebigambo ebisongovu era nga maaso wano nkuleetedde Kaye Wisdom ate ye alina byagamba Tamale Emirundi Junior biri ebigambo byagejjuwala banaye kamwe bateereko ati naye musobole omwera ensijja woosula kubanga twogerera osula mu bazaddebo sitawo mujjemu kuba mu respect maama we yankubira waba owakana I can call when eno gavumenti efuga abanyalwana abanyakola I can call njakusooka kanze nkyali ku live yange wongamba nti otandika nga nkomawo luno lutalo ku Junior wembula wangwa bakuliza abakazi abakawo akamako omukazi tasha yakuchawa lwakunya masimu kama mumanyira mama nyabusa mama atenta ngwetambi nkomyewo eno mama mwenda mwena bakawo bebenale manyamane wenagenda kumbe atofaye betubatuuse ane tatofaye omanyi kakule kadima kadima labeka kasoma nnyo kiri kibudde kuwenzera live nganjira President Museveni gwe nakolera sikyegaana yafuula abantu babawube tovola abantu katasolokera n'agamba neetaaga obuyambi bwa bombwe ekimu n'akeera wamala bayo n'akeera n'agamba bwe mba nkuzizzaako eno ewa mamito ne babito ne bebito bannange mukwano bo obulamu butambulira ddala nga we baabubalira ddala ate n'ogutali musango era nga si mulala munnange Doli ne Kabaleeba ne famire ye bannange omwana muwala ng'anyiridde bannange omusajja akoze omulimu ogulabirira ekyana kiwala kino bannange lekaleka munnaye leero babatenda kugeya bajaaji bakuno ne naye onoonya ekintu kyogeya kuno omwana muwala Doli ne Kabaleeba amazima gali nti nekikubulamu baneeka haiti keeko omubiri kiriya kwegamba wamma bo bannakawere bumuyisiriza ddala bulungi nnyo ate munaye nno ogutali musango banaye kale bibiri mu saidi ezo era ataddewo awo ka comment n'agamba banaye muli mutya mmwe abaapapa okuzaala muli mutya mmwe abaatomera maama ninaye ate awo nga abaakubye nnyo oba byayogera bituufu bannange kale okwayi tugendera awo ate tunaakola ki munnange ate nakawere tunaamwogerako ebibi watya munnange omubiri gwesika ate ne gudirira ne gudda emabega bannange ate bwe nkozaako eno munnange ennaku zino bo abasawo amaanyi gaabagwamu abasawo amaanyi gaabagweramu ddala kasoke nkutuuseko wano ka vidiyo naye weerabireko ate ekyeneena ekiri mu nsi yaffe Uganda katono nnyo tweyongereyo mu maaso n'agaleero bannaaye Kawanga Baby Deewo kye bamukoze ku live alifa akirojja bannaaye obusungu bo nja pama mayembe noonyanga pamemu Ogambi otya lama njaga pamamu amayembe sima bajjajja mukasa muwanga njabba pamako mbapamemu nga mbafujje mama musajja ate njabaddukanira njabba mayembe wani jajja sobola kukkiriza kuwulira bajjajja kutuuka awo lama bajjajja bagambe ku manyoko
bajjajja bagambe ko manyoko bajjajja temusiru walirako mba mutudde ku jjajja dewo muli basiru bajjajja muve ku dewo muve ku baby dewo star music yagaana mwe mukonesa yayimba akayimba kamuka wanga yogera kiki ekyakussa mwe bajjajja muli basiru mutudde ku baby dewo muyimbi kwa gwange yandibadde n'ennyimba ezitegeera kabanga yogera kiki ekyakussa kabanga yogera kiki ekyakussa bajjajja muli basiru nnyo mwana mumuwa muti oluyimba olumu kawanga yogera lwaki temumuwa hit ati ulira kabata musajja wono mukole ki jajjaddewo simanyi wani nze ngamba lama wange msonye tumusindikira mayembe jajjaddewo oli mulogo dewo oli mulogo tosindikira lama wange mayembe gasindike nja kukuba ejjembe oluyi njokukuba ejjembe oluyi ebintu byoyogerako muganda wange nga tukoze ebintu nga tukoze abantu ebintu lama anti ebyo ebintu bye bibasiranya kyovola batemweyongerako mu bulamu nze lwama nina tv nina ne firiji naye kwasamira kyogamba nze obifuna namala kusamira oba nasooka saba Katonda nejjajjaddewo naye abiina seba amayembe ebigala ba tivi amayembe ge rama kabata bwenkuzaako eno ewa epasi munnange ye alibulala ennaku zino mukama Katonda era nga si ogwolaba ali mukawiivaako munnange no epasi ate n'ogutali musango omuntu wadde mbukola ekintu kyonna kyabeera ayagala kasita kibanga kye kimusanyula abantu bange bo munnange bajjaji batandise okugamba mbu yandibanga yasala eddiiro ate okwasaganya abasajja banne ate ye Karokasiisa kwotadde Spice Dana munnange bo bajjaji basobeddwa dda beebuuza nno kana akabulawuzi ku bombi bano ababiri kaani Karokasiisa ka Spice Diana munnange bino ebintu byo bibatabudde bukyabanoonyereza era ate ebyo bino byo bibawangudde kale naye weetegereza kano ka blouse kandibeera Karokasiita kuba ye kuliko n'enkofiira n'empala olaba kyekyo kyekyegenderako ndowooza bakola oba yayazikamuko Spice Diana kale ate bibiri mu sayidi ezeeyo ate ye Badblack munnange ayongedde okulumya full figure muki era kuki katubiraba ate nabyo tweyongereyo manyi ye munnange full figure ye bulijjo akozesa bigambo naye ate ye Badblack leero akozesezza bikolwa katubirabe kati nga gwe jjanaatu nkubulookinze naawe kumanyoko olinga n'omunyo olinga omunyo Mani no gwe mujjo mmanyiramu nkubulookinze genda oddemu ogulebu embizibwo ogulewo feka akawunti mw'obondabira ate okumanya eheeti nina empalana ne mu feka akawunti bwonna ogigulawo n'omanyiranga nayo ngibulookinga. I'm here taking sense that you're not in any position. You don't have any audacity to tell a parent how they are raising their children, yet you're doing abortion or you're barren. Siganye ntukala okubeera barren kibi nnyo era nsaba Katonda eyawa abakazi b'ebbulani embuto abagumba mwenna muzaale si kibi kubanga muba temweyagadde naye kati bano abajjamu obujja nga nze tombuulira omwana wange nga mwepamira ne mwekuliza ne mweyonseza ne mwola without kitaawo nga si wa nnyoko si wa kaajo omwana wange ndi wa ddembe okitegeera naawe nkubulookinze nze mbasobola badiya wano mbulookingirawo nze ndi ku wifi ya zoo muli ku mbs nze ndi mugagga nga bamanyira nafuna mudda ku ssente nzifuna manyi okuzisowola mu nsawo embwa muzinaaziza muzindeetera emwemu muzireete wano bazibuuzeeko jaize naye mumusumuludde oli sematimba mumundeetera abuuze ku bantu bafani bange aba TikTok leeta wano mu kamera
Jay-Z. Yenga mubisi. Ono fluffy. Gwena roga. Jangu omukaze yenna akankana. Mubona ansisa mazigocha. Yenna akankana jangu nawe okaze fluffy. Lisa. Tomugira bulungi naye mugire yenna akankana omunanziza maziganyo gambali tomusobola kumba mazzi ku pako. Jonah. I'm waiting for Gundi, Jay-Z, Lisa, Bunny, babuze ku bantu. Wait, Jay-Z. Jay-Z. Sentongo, owenchima. Onotanna naba. Sentongo une yeddire enchima. Simanyi oba mumulaba. Jay-Z, stop it. Kagenda nakugwa. Ono mutunuze mu kamera. Embwanze nina wano nyingi. Jay-Z, you're going to fall. Yeba nange. Decline. Kano ka Jay-Z no kagenda kugwa. Toyiwa bia wange mama nyabo. Ono Jay-Z. Tuyase chupa. Simanya yagala kunywa bia. Mama tomenyere embwe singa abantu omugaso. Bunny. Ono ye Bunny Louis. Mulesi musembeze Jonah. Don't fear camera. Ono bamuyita Bunny Louis. Olwana chi? Ono bamuyita Bunny Louis. Tuyina embwanya. Tuyina Sentongo Jay-Z. Na Roga Fluffy. Bunny Louis. Leta Lisa gwe tusinga okwagala waniwaka. We have 4 dogs. Ye mama zinsize ebyoya. Kati muzinaza mufumbye emmere yazo. Abana tebamanyi bintu bya kigaga, abana besizaalidde mu bwavu kiki. Hey, oli Gundi Jay-Z yeddira nkima. Naroga. Ninamu kati ono Bunny Louis. Leta Lisa Amanda. Beyonce. Leta Beyonce bamulabeko. Beyonce. Hey, faba zungu tubabula wanombwa. Wuyo Beyonce. Mugire bulungi mu kamera Jonah. Wuyo Beyonce. Lisa. Hey, Beyonce. Hey, waziri bulungi muzifumbire emmere muziwe emmere. Sibakuliza munako naye sagala mweteekemu mizimu gya bwavu. Mulongoose buli wamu sagala byoya byambwa. Ate embwa muzinaza bulijjo mazzi ga nnyogo gate pako tesobola kukola kufumba mazzi. Oba naaba wabula bannange Badblack ne full figure ennaku zino wo gye batukola enkoko ekikola bwana waayo ate era munnange ogutali musango. Bantu mubaleke beeyagale n'embwa zaabwe kati era waliyo abaluma embwa ezinyoyo kati embwa ezinaaba bannange obusungu bungi nnyo nnyini ddala kati olegera ate wataamala emirundi gyonna. Alien weebale we are with you. Ejjogo lya principal lijja kubaako werikoma mwe buli kirungi kya Bob Wine. Buli afunawo ekirungi. Oyo alya mu government. Principal se wabagende wa genocide nga tabagamba. Bino birubongoya. Mubere mu struggle y'abasiru. President Museveni agenda vaako kati. Gwe Museveni akulabira Museveni ajja kufa. Museveni agenda fanga president. Ekyo kakibabuulire. Prepare for a state funeral, not a state handover. Jano Museveni oba omutunulidde alabika agenda owaayo obuyinza. Olaba abumye mutabani we. Kibaleme kunoonya mirimu mukole. Gavumenti eno mwabagireeta musooke mugijjeko. Mwabagireeta. Mbwesi yaffe tuluma gwalina ekyapa kya Uganda. Mutujjeko akajanja. Mutule mukolere famire zammwe. Banyamwe mwabaleka mu byalo muri Boston mwesongodde. Muri omwasamiridde. Famire zammwe njavu. Banyina mwe bali eno bakola bwa malaya. Muri ku Museveni. Baba naku mwabaki. Gwezo yakukiriza ko logate ekitu kino kankireke.
nkole ebintu ala maaso nga sitwage vaawe eddawa kono Bob Wine omufere kiki nopo kyetabalimbye gano gonna ababaka Bob Wine be yaleta gali mu parliament gali ya buli sente gonna gagawaddawe embuto ziri eno ng'oli mu liberation tuli baleti hu liberation eri mu nsawo yo obugagga ye liberation mu nsi obwavu komera tuyina amakomera ago tuyina kye bayita economic slavery ekobera eri ebyenfuna eryo binnyo nga buli kyoyagala osooka kusabiriza ne tujja ne mindset slavery ekobera eri obwongo nga tewetegerera kyekiri mwene yupi ne tujja ne stupid slavery obugwagwa n'obusiru n'obutooletole eryo nalyo komera omusiru tamanya nti musiru aye tamanya nti tamanyi gega baluma mu abana Uganda kera kumacha nonyo omulimo tuza akajanja ko wansi eno Uganda nene n'okusinzira kyomanyi byomanyiko byebitono ebyembera wali ekamwochanga muli nga munwe enjaga ne muli emirondo ne mwati mwagala bwa president entebe y'obukulembeze wano president 7 nga yafudde kati muda muloko down musibanya ali eni ovudde mu struggle ki ene yabafere bano ba Bob Wine abera magere mu bigere nga ali amputa muna freedom fighter mama nyini abeni yupi mwatugamba mu 7 tajja kulayira teyalayira oyo nyini principal wamwe natuga ati president 7 tajja kufuga taliko myaka 3 nemutugamba bulungi nnyo nti president 7 mwina aba America baliwa oyo nyini principal musibanya twina aba America bajja kujja bajjeko mu 7 baliwa nobibuuza n'amaaso ne gakuluma mmwe temujja kwasamira ku bantu ezo zisitwagoza mu mugere muzibeeremu ne famire zammwe sifa ababagana okusoma wano muzza mumanyira abantu abaana b'eni yupi nga abantu babasiriikiridde mpaka emwagwa kwali eno atalina kyafiirwa baabatadde wawe mujja tolya kiri kirumbuye omutego kyenkwawa zaawuzidde omukaye alwa ekiziro kya full figure oyo lumbuye kuluno bukyanga muzanya propaganda you have overdone it. It's no longer funny. Mune mumanyira abantu. Waliwo wamma ekitu wamma ekisuka. Abantu ne bakikowa. Alien skin tabakubyete abantu bamwagala. Mumanyidde nnyo abantu kaye. Nga mweri